n'oluvannyuma n'alagirwa okukyusa okudda ewaabwe. Ono nga yabadde azze okubeerawo nga munywanyi we era munnamateeka munne bwe bali mu musango gwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye ogw'okulya mu nsolo kw'Essaalongo Erias Lukwago akomezebwawo mu kkooti okuwulira okusaba okw'okweyimirirwa kwe kyalagiddwa nga bw'atakkirizibwa ku ttaka lya Uganda. Ekyokulemesa Kaluwa okuyingira eggwanga n'okubanga Erias Lukwago naye ali mu kkomera mu kiseera kino so nga be babadde bannamateeka abakulu mu musango gw'okulya mu nsolo guvunaanibwa Dr. Kizza Besigye n'omuyambi we Haji Obedi Lutale kitiisizza ab'oludda oluvuganya nga bagamba nti Besigye ne banne kumpi basigadde mu bbanga. Want us to have a democracy. Be clear about it. But do not waste our time by thinking that we would hoodwink us that we have a democracy in this country. Nnyo mu mawanga agatuliraanye nga bakulu bano bennyini be bakuba jjejerebu nti twegatte tugatte akatale era tukolere wamu n'amateeka be bagakulembera Uganda eri ku forefront. Naye omuntu atambula okugenda okukola omulimu gwe ne mumulemesa okuyingira eggwanga ne mumuvumaavuma n'ebintu bye ne bimujjako nga n'amasimu mwogatwa. Bino okuli ki PFF, UPC ne PPP ne bavumirira ekyakoleddwa okugaana Kaluwa okuyingira Uganda nga bagamba nti kibbika enkolagana y'amawanga ga Namukago g'obuvanjuba bwa Afrika. Martha Karua akulembera legal team n'omuzaayo ewaabwe era n'oteekawo n'ekiwandiiko nti teyeetaagibwa mu ggwanga lino persona non grata. Kiba kitegeeza kinene nnyo kitegeeza nti oyagala kujjawo kaweefube ow'okuwolereza bali b'oyagala okutta. Where you have a long-standing professional in both politics, in legal matters, and across East Africa is coming to represent a Ugandan who is innocent until proven guilty. This professional comes and lands in Uganda, and because somebody feels that this person does not need representation or this person should not come to Uganda, us as Ugandans face the embarrassment of deporting a great international jurist or a great international figure who has stood on the side of justice. Egenze mu kavuyo nga bw'olaba Sudan gye tugenda. Kino kye bakola okukwata Dr. Kizza Besigye, ne bakwata Lord Mayor, ne bazaayo Martha Karua, abo babatagetinga. Naye mukimanye nti batagetinga mimwa gy'Abannayuganda. Batagetinga kusirisa mimwa gy'Abannayuganda. Kye batagetinga. Kye balina okumanya kiri kimu nti abantu bwe basirika n'obanyigiriza nga basirise tebakyayogera lwe baabika babanga kiko. Bano kati baagala ab'obuyinza wano mu ggwanga okumenyawo ekiwandiiko ekyakoleddwa ku Martha Karua. Ekiwandiiko kye batadde ku Martha Karua nti teyeetaagibwa mu ggwanga lino. Abatamwetaaga balinga babiri, abamwetaaga ffe bangi. N'olwekyo ekiwandiiko ekyo kimenyebwewo era Mwami Muhoozi Kainerugaba yeetondere East African Community olw'okulagira ekiwandiiko ekyo okuteekebwa ku Martha Karua, omuntu ow'omulembe ogwenkanidde awo. Kabagahe Mary Rose akusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Boba ssentebe b'ebyalo ab'enjawulo ssaako n'abeekwaniza okulembeza ebyalo bino basanyukidde enteekateeka